agaba okuli eggaba gye battira abaana nga omusango guno gubaddeeyo ebbanga eryo lyonna ng'okuwuliza kugenda mu maaso. Nnaku olwaleero ag'amasanyu abantu basanyuse lwakuba nti Okello bamusalidde ogwa Kalaba. Omusajja oyo yajooga mu kkooti n'aseka enseko abantu kate bakaabe. Abantu ne batuusa obudde nga ne kkooti ebatamye bawulira tebakyayagala kukola ki kugenda mu kkooti kuwuliriza ebigenda mu maaso. Ng'omusajja yeesabira tumini wowota abamu ne batuuka n'okugamba nti mumuwe ne ku gundi ne ku KFC aliye, naye munnange abalamuzi tebaba basiru. Nnaku lwaleero bamugambye nti munnange kusinziira ku bujulizi bwonna bwe tulina buli kimu wakikola ng'otegeera bulungi era tusazeewo teeka Kalaba. Okello nno kansooke nkuwe ensala yo. Mu Bayibuli kitabo ky'amateeka bagamba nti omuntu bazza omusango era Katonda yennyini agamba nti temulaga kisa eri omuntu oyo era obulamu bwa bulamu, liiso ku liiso, linnyo ku linnyo, mikono ku mikono, bigere ku bigere. Ti omuntu atawa kitiibwa bulamu naye tateekeddwa kubanga akuuma obubwe. Era omuntu yenna amalawo obulamu bwa omulala sinzirira mu Bayibuli abantu balina kumalawo naye obulamu bwe nga bayiwa omusaayi gwe. Ekisinze okutabula abantu Okello yagaanye n'okwetonda. Mulamuzi waliwo watuuse n'amubuuza ayina kyagamba. Okello ng'alaga nti tomanya sinakindi naye nga yalaze nti talina kyasobola kugamba bannayuganda oba n'okubeetondera. Okello Christopher nga bamaze omusaliro gwa Kalaba kigambibwa omulamuzi amugambye ayina eddembe ly'okuwakanya ensalawo ye mu nnaku 14 z'ewiiki 2. Wuliriza, omulamuzi agamba okusinziira ku bwino yenna gwazze naye olunaku olwaleero talina nsonga lwaki abatatuukiriza kibonerezo kyasabiddwa bazadde bafiirwa baana na kibonerezo kyogerwa mu ssemateeka singa kikwatagana ku kufa. Wuliriza, agamba nti amuwadde ekibonerezo ekikyasinzeeyo obukambwe ng'ate kye kibonerezo kyekyokufa, kyekyomusaliro gw'okufa mbagirawo. Agamba mwadde ennaku 14 abe ng'asobola okwapiiringa oba si kyekyo akkirize afe attibwe. Alina omukisa ogw'okugenda mu kkooti n'ajjulira okusalawo kw'omulamuzi ono. So eyo right ye tetumanyi oba bannamateeka bajja kuddukira mu kkooti enkulu awo simanyi. Bamusalidde gwa kufa nakibagamba wano ne mbagamba Kalaba gye kali. Omulamuzi Alice Kawuka Omuhanja agambye Okello watta abaana teweetonze namu. Okello teyeetonze namu, bamwadde omuzindala emirundi ebiri. Omulamuzi amunoonyamu kwetonda, remorsefulness. Najja nkibagamba wano abazimugoberera omusango guno okuva gye gwatandikira ne nkibagamba nti Okello tali remorseful, ekisobola omuweesa maximum sentence. Omulamuzi amugambye genda ottibwe, abaana wabalumya nnyo, bato bali vulnerable, oli mu father figure, oli mu figure baakulaba ne balowooza taata wajjayo kiso kutandika kusala. Abaana bali vulnerable abatasobola na kwerwanako n'obalumba mu kifo ekiri safe, the safest place. Omwana abeera ku ssomero n'oba gwe muzadde ng'omutute ku ssomero oba omanyi nti ali safe, oba tusubira mawulire gonna bwegatyo kuvaayo. Namugamba agenda ottibwe. Akalaba mu Uganda weekaleero Okello bagenda kumutta, naye ebisingawo ku musango guno ngenda kubeera ku live leero ssaawa 3 ez'ekiro. Tugenda kuwayamu ddala ku musango guno. Akalaba mu Uganda lwaki bulijjo temukawulira? Lwaki bagenda mutaddi biki ayinza kuwona atya Kalaba n'ebirala ebifaanana ng'ebyo? Waliwo abagambye nti Akalaba si punishment, bandi badde bamutampola. Kubulire lwaki kiri bwe kityo, omuguwa battisa muguwa n'ebirala. Meanwhile waliwo Stream Zone app ene eraga film. Ogenda wali n'ogidownloadinga ku Play Store. Firimu zonna zibeera translated series na biki nungi nnyo eriko ba video bonna abasinga. Kuliko ne radio stations ezawano ne TV stations. Bagiyita Stream Zone app. Genda wogi downloading. Gwayagala ettaka. Tuli wa Suda Properties ezana. Tuyina Masuulita. Tuyina gundi yaffe ye Masuulita. Milioni 10
5 ku 10 n'ekyapa kyo mu ngalo. So gwa ine nyumba mwagalo zikusololeza property management nawo tutukirira Suda Properties ezana. Then nawe ayagala tuina loan scheme ayagala ettaka ku Entebbe Road, Gayaza Road, Hoima Road oba Masaka Road osobola okusavinga buli mwezi n'ofuna ettaka 5 ku 10 nga lina title saving no mwaka gumu n'ekitundu osavinga yo zosobola kakadde kamu kitundu mwaka kugenda okuggwako ng'omaze ettaka ng'ofuna eri ekyapa ng'ova mu kwesindika mu 5 2 ku 2 3 ku 10 Suda Property. Awo nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Mutabani wa Bebe Cool avuddeyo ku defendinga taata we. Ensonga z'omukulu Gravity omutujju mwena mwamulabye avuddeyo ng'awanda muliro nayogera kino na kino era gye bukeeredde nawuliddeko nti oba addukidde mu kooti naye kigambibwa nti ekituufu amazima gali nti Bebe Cool tebanamuwa ssente okusinziira ku mawulire agaliwo era ng'abaana abasinga tanabasasula. Muli mutya kansubire muli bulungi. Ku nsonga ya Gravity ne Bebe Cool nsaba mugitunulire n'obwegendereza, nsaba mugitunulire so critically bantu bange. Omanyi tutera okwogera ku bintu naye nga tetumanyiwa gye biva. Business wise I think it is not right, si kituufu kuleeta ensonga zo oba ezikwatagana ne contract gye wakola n'omuntu ku media. Muba olina kyeweemulugunya genda mu kooti, because kati ojja wano ku media n'otandika okuvuma omuntu n'otandika okunafuya brand ye. I don't think it works like that. Sisuubira nti ekyo kiba kituufu. Tumanyi bulungi nnyo abasinga, most of the people that I've interacted with, omusajja Bebe Cool tebanamusasula ssente. Naye Kenya nali naye last week nga tuli ku misinde gya MK Run. Nenga tugamba bulungi tanafuna sente z'abayimbi n'abannamawulire. First understand that in the first. Even juzi wano bwe yali addukana yabagamba n'obagamba ka video gye kali. Kati gwe osala okuddukira ku TikTok kuddukira ku bantu. Omanyi bannange, bazadde bannange, bakulu bannange bali eyo tusomesa abaana virtues of respect in life zeetaagisa. Ku ssomero si nti tuyigayo mathematics, chemistry oba ki, bingi bye tuyigayo. I don't think it's the right way kintu kituufu kujja wano ku media kutandika kati you can imagine omuntu nga Butcherman. It is clearly known that gwe kenyini wanonyo bayimbi bangi abavaayo mu campaign nga banoonya omusajja waayi kiki twagala kukola kasente. Navayo n'abawa ku ssente zitandika facilitation. Olugayi gwe nali naye juzi wano munnamawulire naye ng'akaaba kyekimaga mumanyi ssente zaffe tezinafuluma. First find out before you come to public. Mwerabisa. So keep it real, be real. No musajja naye agenda beetamwa. I always talk to him, I always tell him. Abasajja bennyini b'ofiirira n'ovaayo. Kati imagine omusajja n'asooka n'akuwako million 10. N'agamba tandika omulimu. Ate okimanya ebintu bya government ssente tezijjirawo. It takes time. Unless tokolangako na government. But people who have worked with government, they even wait for a full year. Nebalinda next financial year. N'olyoka bafuna ssente. Buuza abantu abakola enguudo, abakola ki. Government money takes time. So it doesn't call for you kujja kunafuya brand ye wano ku media. So I think it is so wrong, so nagging. Because same ku logic bantu bange. Because same ku logic realize. I don't think it is right for someone to come on media. Otandika onafuya brand y'omuntu ate bigambo ebitayisibwa mu kamwa. Sorry to say, but there are some words I cannot come here on the internet and I say mbyogereko. So nsaba tukule bayimbi bannange. Let's be realistic. Which bakiganyi genda mu mateeka kale, but wano ku media no one will help you. You're just bringing up a conversation, a discussion to people. Oli muwa bannamawulire ki kyakwogerako zi TV biki, but otherwise in reality how are you going to recover your money? Yes, bobo obanja, yes, but you know the dynamics behind. Kale bayinza okuba nga bakusasula indirect ne bamukubira ne bamugamba manyi omusajja twamusasudde mugjeeko ku list. So how do you know? First find out. Bye byange, but otherwise mulekerawo okunafuya brand y'omusajja. Kati imagine nga bali ku brand yo
gwenga gravity oba gwenga ani gwenda byomulala yabaho yes nga bali kugwe banafu ya brand yo. How do you feel? Ate ng'okimanyi si kituufu ekiri ku ground. So first make research, first find out. Muleke kutambulira mbu bangambye mbono yangambye ono yangamba. No, let's make facts right please. Bye byange nga tudde ku lutalo olwa Shiba Kalungi ne Spice Diana. Onono senga sida tugamba nti ye amanyi ensibuko y'olutalo olwo lwava ku kiera lwatandika lutya. If I remember well, bifu wa Shiba ne Spice yava kurita inti Diana fired the dancer. The dancer went and insulted Diana on the internet. Diana reported the case and they arrested the dancer. Shiba mukamanyiro n'agenda najjayo dancer. Era Shiba yempana naye gwe yagino. Yajayo chalimu. Teyali chaliwe. Yali muzinyi woli obadde ki kati nze ngoba osigalo wange gwe ngo munonya mbungo muwo mulimu. Nkute omuzinyi wange abadde anzinira. My employer. Mufirings for reasons known between me and her. Ageze ku internet atandise okunvuma okumpeebula. I'm seeking the law. Bamusibye imbugwe ogenze. Shiba yegwe yatandika olutalo era kakalukubeeremu era kwensonga ndi timwani mama birungu. Ndi timu mama birungu. Ndi timu mama birungu. Tisobola muvamu. Era olutalo Shiba gwe eyalusiikuula. Shiba osiikuula waneno entalo oli buli. Ate ng'oggyeko bannange Spice mwali mumulidde mu lutalo nani? Muŋŋambe. Mwali mumulamulidde mu lutalo nani okuggyako 10. Naye is a peaceful girl era nze ndi tiimu namukwaya mwagala okufaako obufi. I love her. Vuddewo munnange Rubaga hospital atebizeemu. Waliwo omwami yavuddeyo n'abanga acomplaininga. Kakati tubadde tukyali awo ne zireeta ono naye Rebecca batunnyonnyole agambye nti bakasha babbi. Rubaga hospital mukozesa bakashiya ababbi ate nga baddokita n'eddwaliro mukimanyi nti bakashiya be mwateekawo babbi. Kuba mukyalo n'ennyonnyola gy'annyonnyoddemu ebintu ebaali batadde ku lisiti ye ya bbiiru. Yaddangayo buli we yatunulanga nga kino si kituufu n'addayo ewa cashiers desk n'abikyusa nga tabuuziza na dokita yakoze ku mulwadde. Muddira abantu ne mubakyajinga ne mubateeka mu ziwoodi eziri expensive kyokka ng'omuntu si mwali. Okusinziira ne ku musajja ono yagambye nti mukwano gwe yabadde nga afunye accident n'asula mu ddwaliro lyammwe olunaku lumu ne mumukyajinga $8,000 n'ezigwamu. Catholic hospitals muli babbi bantu mmwe mukozesa bakashiya ababbi ate nga mukimanyi nti ye babbi bababbira ssente. N'ogenda okuteerako omuntu n'omuwa lisiti n'ebbiru ye ng'eriko $5,000,000 omuntu bw'abeera nga si mulungi kusoma na kwetegereza agenda okwekanga nga mumubbiddeyo. Bannaye abantu abatwala abantu bammwe mu Rubaga hospital mwetegereze nga receipt ze babaweerako bbiru eyo ebeerako buli kimu kye bawadde kye bakoze ku mulwaddewo. Kyetegereze bulungi woba tokimanyi genda ku Google okikebere bw'oba osobola. Obaddayo akunnyonnyole ku kimu oyo kashiya bwe mutewe mu baba na Uganda. Okusinziira ku mboozi y'omukyalo ono Nakimuli engeri gy'aginnyonnyoddemu nti yaddaye several times ng'obwongo bumaze okujja mukazi watunga agamba ngenda kujjawo akasente n'addayo several times agenda okutunula ku bbiiru gye bamuwadde ne receipt gye bamuwadde engeri gye bajjanjabyemu omuntu we nga biyitirivu nnyo be baagasseeko ebitaaliko nga ne woodi baamuwa nfu
bamuterako wodi eri expensive kyokka nga ali mu wodi etali ya sente nyingi. Lubaga hospital muli babbi ate mutemulaba na Uganda olw'okubanga sente z'abaziba amaaso ne mwerabira bye mwasomerera. Muli babbi. Catholic hospitals you should change in Uganda. Mukyuseeko. Muli babbi. Waliro bino abantu bazze nga beekubira enduulu si gwe mulundi ogusoose era tuzze tulaba abacomplaininga naye gye biggweera weewo nayo nakugambye nti waliwo we batuuka ne kisukka ne weebuuzayo abange omwami mwalabye yadde acomplaininga nti omuntu yasulawo ekiro kimu naye biiro okukomawo nga mu butuufu naawe ojjula okufa. Awo we tuli naye nga weebale kubanga weekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.